abalungi be basinga obungi ababi. Abandaba Alex Mukulu, Dream TV, Impact FM, Victory Christian Center. Kakati bako byonna address yeyo. Leero njagala okwogera ku bigambo bwe biti nti ani musibe kyogerako kkobalumu ani musibe katugambe abantu abali mu gavumenti naffe abali ebweru ani musibe ddala bw'okitwala ebuziba abo abantu abo abatukulembera be basibe ate tulina obbasumulula bave mu kkomera mwe bali. Lwaki? Kubanga basibe ku ki? Basibe mu nguzi, basibe mu lulu, basibe mu bwenzi, basibe mu butamiivu, basibe mu bingi, obutaagaliza, obutaagala balala, okuzimba obukaawo mu bantu, okwawulayawula mu bantu, nga tuyita mu madiini gaffe ekyo baakitunenya nnyo nti amadiini gaatwawulayawula nnyo wano mu ggwanga muno. Naye teebereza amadiini agaatwawula ennyo bwe tugalipuleesinga ne political parties ezitwawudde n'okusinga amadiini. Leero bw'obala political parties eziri mu ggwanga lino n'amadiini agali mu ggwanga lino kyekisinga obungi. Eddiini bw'ozimenya balokole, ba Seventh Day, bakatuliki, Orthodoxy, bye bagamba ebyatutabulatabulanga nti eddiini yatutabulatabula. Naye njagala okutegeeza bw'omenya amadiini ge tulina okuva oyinza obutaweza 15 simanyi sinnagabala bulungi naye nti bala bakatuliki, basiraamu, Orthodox, ba Seventh Day, balokole, kati bala political parties. Olabe kiki ekisinza okugabanya abantu? Political parties under the gloves of democracy. Eki ekisinza okugabanya abantu? Just even in numbers okiraba nti ebibiina ebiri political bingi nnyo kaakati n'okusinga amadiini ge mugamba nti ge gwatabula. Through oba under the pretext of democracy tweyongedde kutabuka olwa political parties. Owulira JJB, BBC, DDA, NPP, NDIGU ekolo naye oba ntandika ekibiina banna kati abo bonna abantu batabufu ekikozesa ebyo ebibiina byonna ate nga amadiini tegakikola ekyo ekireeta ebibiina ebyo byonna sente baagala sente. Of course n'amadiini kale gaali gaagala sente, I don't know, naye nga kwegamba tegaatutabula nnyo nga bwe tukungiriza nti eddiini zaali zaatutabula nnyo, therefore tetujja zigenda tetukulembeza madiini kati tukulembeza ma political party. Ne political party n'eddiini enjawulo eriwa? Denomination enkatuliki ne political party ya DP, they are both organizations organized in such a way with the standards that are acceptable to those who believe in that very system. Tukole tuti ani musibe kyekyo ekikulu enjogera eyo. Eddiini zaatutabula, ebyamawanga, tribalism, njogera nkadde lwaki bwano nnina bwendi. Ekisooka abantu abo oba ffenna nga bannayuganda tuli basibe kubanga olw'okuba tuli baddu ba bazungu, baddu ba western countries, baddu ba China, baddu ba buli kimu, baba Amerika, baddu ba Canada,
tuli baddu bannayuganda, tuli baddu, tuli basibe. Oli ne bw'aba tayagala kuba mukomera naye omulaba aliyingira yekanaga nti kambeerereko ki wano, kubanga gwe okulinnya ennyonyi okuva wano n'ogenda e Dubai ogenda mu kkomera oba nedda. Sigamba nti abaliyo oba biki, naye njagala kutegeeza abantu obusibe bwe tulimu ng'eggwanga. Busibe omuntu wekka okwetwala mu kkomera nga tewali Bayibuli beegamba nti oba omwonoonyi adduka nga tewali amugoba. Ani agobye mu nsi? Katonda yatuteeka wano tufaafaaganire wano ffenna tukuze eggwanga lino. Newankubadde kirabika ng'ekikyalemye naye kisoboka mu future abantu ne baga nti abasajja abo abaaliwo mu 2025 ddala balina ettaffaali lye bateeka ku kulaakulana kwaffe. Kyekyoka n'olw'ensonga obusibo empingu waliwo omwami yayigiriza bulungi ennyo erinnya ngeraddirabira naye yakani ani yakyogedde oba empingu bwe zikuva ku mikono ne zikudda ku bwongo oba owedde ekyo kye tuliku. Ziri empingu ze baatusibanga nga batutwala ng'abaddu okulima pamba mu Amerika, baazisibangako ki ku mikono ku njege. Naye olwaleero empingu tebakyagisibawa ku mikono, bagisiba ku bwongo obwo through media, through education, through collaborators. Omanyi bano ba dictators bonna mubayita nnyo ba dictator, but abasajja tugenda basomako edda nga bwe tusoma ku Bamirambo e Tanzania, Bashaka Zulu. Ani yali collaborator yakolagana n'abazungu nakati olwaleero bano betulowooza nti ba dictator, they are just collaborators. They sell their own people, they kill their own people. Tuttingana, twetunda. Ekyo bw'oba okiwakanya genda ku sipiiki ekiro oba tetwetunda. Administration, prisoners of their administration, bo bennyini basibe abakukulembera. Administration yaabwe yennyini yebasibe. Omuzungu yagireka permanent secretary gundi ono alina kufuna kino, oli talina kufuna kino. Administration zonna political structures zaffe, education bitusiba busibi. Education eringa emalamu omuntu amaanyi ate egamwongeramu on the other hand. Kubanga education you become very confident. Without it omuntu oyinza okubuulira nga toggwayo, which is okay because those standards of education weeziri kipimo nti oyo kakati munnaffe naye atali munnaabwe aba naki, taba na magezi, taba na bugunju, taba na kuteekebwateekebwa. Tutwala kutendekebwa kwokka oba kusomesebwa. Kyekikulu ku byonna. N'olwekyo tuli basibe mu boundaries zetutaakuba. Mbu baatuula e Berlin mu Germany, bo ne bagabana keeke ya Afirika nga bwe baagala muzungu. Tewaliyo mbu muddugavu, ebyo mubiraba mwenna ku TikTok, tewaliyo muddugavu. So ekyo kyakubiri nti omusajja ow'e Busia Kiprotich, omusajja y'omu Busia eri mu Uganda, omusajja y'omu e Kenya naye Kiprotich, naye boundaries zaatusalamu bwe ziti. Abooluganda ba Kiprotich ababi, omu neemuleka e Kenya, omulala neemuleka mu Uganda. Nga bwe mwalaba ono Awori
yali minister wano oba information naye ng'ate alina muganda we Kenya ate nga naye oba yaawo naye kwega kikulaga obusibe bwe tulimu baatusibira baliini nti gwe oyita wano naawe oyita wano naguno gujwa naye abakulembeze baffe tebakimanyi nti tuli mu kkomera eryo bakimanyi batugamba tugume tufe nakyo paka nga tufuuse ebyo bye baatusaliramu nga tufuuse Uganda kyetutalina bakufuuka abange twagala kufuuka Uganda naye tetunaba kituukako tusooke twebuuze biki bye tulina okukola kubanga buli kyoyagala okuba road map noga ABCDE twagala kufuuka kiki Uganda since 1960 up to now tetunnafuuka Uganda tukakakikake wego kwata bendera oli muna Uganda yogera ku banaku oli muna Uganda yogera ku nguudo oli muna Uganda naye boddeeka tolyanga muna Uganda olyanga Musoga olyanga Muganda olyanga Mutooro owulidde naye tekitegeeza nti olw'okuba twagala okuba eggwanga Uganda kati bw'oba oli emmere oteekeko emmere ey'ebusoga ey'ekaramoja eyawa osobole okuprovinga nti oli muna Uganda nedda ebimu tetujja bikola naye nga tulina okutegeera pulobulemu yaffe evaawo bwe tumala ensalo ne tudda mu lulimi tuwakanya abazungu baatufuga baatusomesa bubi kyokka twogera mu lulimi lwabwe luzungu oyinza otya okulwanyisa omulabe n'ekyokulwanyisa kyeyakuwanguza ku ntandikwa ate nga yakikuwadde nokikuwa kati ku ssaawa eno genooga nti situkwetaaga ate mu lulimi lwe tuli basibe ab'olulimi teri ggwanga lisobola kufuuka ggwanga that this is a nation nga teterina language yaalyo no kati laba omuntu bw'ava ino abaga nti national language yammwe luzungu oba lufalansa oba lujamani banna okujjako ng'oli collaborator okola n'abazungu okufufuggaza banno naye mazima ddala wandibadde osalirawo abantu ekituufu nti bannange mulina ennimi tukoze tutya wano mu Uganda twandibadde n'ennimi zaffe okay twawulwamu ebitundu ddala tubimanyi tumanyi nilotics tumanyi bantu tumanyi ebintu byonna history ntuga nti kakati north tulonzeyo olulimi olwo olutegerekeka wonna west lunyolokitala olutegerekeka wonna wano omusento olutegerekeka wonna tuga nti tulina ennimi mmeka nya eziri official naye nga zaffe okwogera oluzungu bandibadde batusasula busasuzi abazungu kitwogeza oluzungu kiki buli ssaawa oli naakunenya okwogera oluzungu olufu nga bwe twanenyanga Ssebaggala bwe twanenyanga Amiini naye ebyo byaki tuli basibe b'olulimi then ne tuba kati olwaleero nga batusibe ne tekinologi ate luno batukunze nnyo nno tekinologi tetulina we tumutolokerako tutya agenda okutwonoona kyakoze already nti tetukyayagala kukola kaakati osanga omwana omuto ng'ali ku ssimu eyo olunaku lulamba alaba oba kiki oba kiki n'abantu abakulu mutudde public places oba baala oba restaurant oba nga wemuli ogenze kulaba oba banno kyokka ng'omu ali ku ssimu paka lwe muvaawo ng'ali ku ssimu akayina ogamba oyo si musibe wa tekinologi alowooza ddi
Okusimu oba okubaganya birowoozo tolowooza. Okulowooza simu yojjako byonna ajjamu. Beera wekka lowooza ne Katonda wo. Naye tekinologi atulumbye nate. Tukyali ku luzungu, tukyali ku colonialism, tukyali ku dictators. Naye wano waliwo akuuma ke batutaddeko. Kayingiddewo tukyali awo era tuguumadde. Naye nga tukakozesa kufa bufi. Kaliko buli kimu. Buli kyoyagala okulaba ffe bye tutaalaba mu buto. Ebyo tutaalaba ne mu bulamu. Kati kwebiri ku simu ya gye muyita buli wamu nkufuna. Mugituume buli wamu nkwonoona. Mu abavubuka. Buli wamu nkwonoona. Kwonoonamu omutwe, kwonoonamu mu mutima, kwonoonamu kulaba, kwonoonamu byempulira okitegeera. Mu kifo kyogga nti buli wooli nkufuna. Kafuuke buli wooli nkwonoonerawo nze gwolaba. Kubanga ddala kiikyo. Kantu koonoonefu. Tekinologi, olulimi, ensalo ne njigirizibwa. Education yetufuna. Bina ngambye ani? Technology, language, boundaries ne education, structures zaffe political zonna bigwa mu education. Okay? Ebyo ebina tubikozeeko tutya? Tubijjawo tutya? Kati ebyo ebina byonna biteeke ku mukulembeze gwe twagala okulonda owaffe wano mu Uganda. Kiki kyagenda okukola ku technology? Olowooza. Kiki ono w'ekibiina gundi oba owa gundi kyagenda okukola ku technology? Akitugambe. Language. Ogenda kukola otya? Nga tutabuse olw'ennimi. Atutabuka lwa simu. Awo bw'olaba ebintu ebiweerezebwa ku simu olwaleero bijja kututabula oba twagala oba tetwagala. Kuba toyinza kulaba muntu mwana muto ku TikTok n'ovuma omuntu omukulu nti koma munjogeza ebigambo ebyo. N'olaba ebigambo ebizibu ennyo nti gwe mazi. No. N'ovuma ekigambo ekizibu ekireeta olina omwana okimunnyonnyola nti kyenvumye kino kitegeeza kino. No. Tekinologi atubwatula, atujjawo, atubejjula emitwe, atubejjula obwongo. Bannaye twegendereze nnyo. Omufuzi mubuuze, what are you going to do about that? Agenda kola. Oba agenda kireka naye kitengejje nga bwe kitengejja kati. Naliko Japan. Japan TV yaabwe eriregulated bulungi nnyo. Si bw'olabirako by'oyagala. Balina ebintu bye bassaako obuntuntu bwe buti nga tebeetaaga okiraba oba omuntu akoze ekizibu oba agudde ku buzibu oba accident biki waliwo bye bassaako n'ebino pornography ebyo byonna tebabiraga. Bateekako obuntu nga tosobola kulaba. Naye ffe wano kyere mwana wa myaka 4 akutte essimu, 5 akutte essimu, 6 Sebo Bobi Wine, Sebo Mao, Sebo Museveni, Sebo whoever. Bangi munyagwa. Tubeegayiridde mutubuulire ku bintu bye mugenda okukola ku bintu bino. Ensalo kati tulina obuzibu bungi nnyo bo Abanyarwanda, simanyi Abaluuli. Problem kiki ddala? Bantu kutambula butambuzi. Ensalo wane ekyaleeta Amini okutabuka ne Nyerere. Nsalo ya Uganda. Amini yaga nti ffe tuyita eri Kagera. Kannombe ebyo byonna mbize Uganda. Olutalo Nyerere ne yeekwasa ensonga yo. Of course balina bwekigendererwa kirala. Naye Amini ke yakola mistake n'akola ekyo. Ne baga nti baasi. Eyo y'ensonga. Alumba atya Tanzania. Paka lwe yavaako. Language, boundaries. Mbuuza abo abaagala okufuga. Is there anything new they are going to do to liberate us from these prisons? And how are they going to do it? And within which time? Bwe tutateeka basajja abo ku nninga kubabuuza ebibuuzo ebizibu.
tujja kufugibwa buli ayagala. Ani yali asomye wano president wa Uganda yasoma. Balogamba Kyagulanyi tasomye simanyi biki. Amini yasoma. Obote yasoma. Nete baafuga. Of course baafuga bubi. Nesi bakuba ebyo bye tulimu. But because they went there without going to give us answers from our questions. Fe bibuuzo byaffe gwe omukulembeze oyingira wali kutuwa answer. Fe tubuuza kino onookikola nayikondo onoogikola answer yo neega nti ye banga ki mwezi gumu bw'otagikola nga naye abeera mwesigwa nga munzijayo nga muntekamu vote of no confidence nga nvaayo nga nammwe n'abasigadde abalonzi mutegeka nti nikeesa agudde waliwo omusika MP aganye okutuuka kitwagala nti ye naye tulina omusika wuuneeno kasitaagaana ebbanga lyatugamba myezi 2 kimulemye vote of no confidence n'omusika wuuno. Ebyo byonna tulina obibuuza. Education. Kati education nze banne njagala babuli abangoba mu masomero mangi. Naye nali nange ekintu kimu nga nkaluubirizibwa okutegeera bye bansomesa. Ekintu ekyo nga sikitegeera lwaki. Naye nga ngenda ne ntunda bwe ndi omusomesa kati aŋŋamba oba ki. Ngenda okulabira ddala nga talina kyaŋŋamba. Naye ne ndowooza nti nze ndika ekiso. Of course n'abantu ne balowooza nti nze ndika ekiso. Naye olwaleero ebintu ebyaŋŋaananga okubeera omuntu ng'ataliiko kisobo bibaliko education system eyagala kukyusibwa. Kituufu ekyusibwe kubanga yesinze okuba ekkomera eri abantu baffe. Education system nti bw'omanya okwogera okukootinga ebitabo gundi nasoma ekitabo gundi nasoma kino nga bino bwe mulaba ano nti nasoma kiri ne weewaana kwegamba okweinflatinga bakiyita kwegasi oba nga bw'ofuwa omukka mu baluuni neya to inflate yourself. Education eno ereeta nnyo abantu to inflate themselves ne bafuuka ekyo kye batali simanyi lwaki ne babanga ekikere. Omanya ekikere kikizimbya amatama ekikere ekyo mbunga kyazaala abaana kati bwekizaala abaana oba ensolo eki yajja n'ebirinya ebyana byakyo n'ebifa byonna biki waliwo no bajja bakinyuza nti ensolo eyalinya abaana bo yabadde nnene k'ekikere nti yabadde yenkana bwete nekizimbya amatama yabadde yenkana bwete nti eri yabadde nnene nnyo k'ekikere bwete nti nene nnyo ng'ekikere kino kigezaako okuyinfulatinga kifaanana eri ensolo eyalinya abaana baayo naye tekisobola. No matter how you can't inflate yourself n'osinga abantu ab'eggwanga lyonna mw'oli. Language, technology, boundaries nzogeddeko n'education. Ebyo bina nze njagala tubikole ki tubibuuze abakulembeze baffe bagenda bikolako ki if we really want change. Okujjako nga tukoledde ku kino ekitalina makulu. Amanyi Katonda yatonda nkoko naye okusiika kwayo ffe tukuyiiya. Abawarabu bagisiika bulala, Abachina bagisiika bulala, Abaganda bagifumba bulala mu luwombo bakiki, Abayindi bajja gisiika bulala. Naye nga ekintu kiri eki nkoko. Kati mutebereze ebibiina bino ebya political parties. Ffenna ekikulu kye twagala nkoko kulya nkoko eri kuba Katonda gye yatonda era gye yatuwa. Naye teyatugamba nti mugisiike bwe muti oba bwe muti oba bwe muti oba bwe muti. Kakati ffe bwe tugiraba enkoko ne tugiyiiya tuga nti ffe Abayindi tulina obunzaali bwaffe katubuteekemu. Oluusi ddala nga bagenderedde kuwoomerwa naye ate oluusi nga bagenderedde kutunda nkoko eyo nga bagitaddemu obunzaali bwabwe magoba. Kakati ebibiina bino ebya politics
buli kimu kijja n'ensiike yaakyo. Oli ajja kujja gambe maawo nti nze bwe mba nsiika enkoko ngisookisaamu butungulu mu butto nti yes. Kati kyovola kyemba njawukana n'oli nti oli yakola atya nti ye mu butto ate asookamu nnyaanya. But what is the difference? Byonna mubitadde muki mu butto mwena mugenda kusiika ki nkoko. Naye ekibiina ekimu ne kitugamba nti ensiika yaakyo yesinga obuwoomu. Era abantu ne bakigula naye ng'ebirungo byebimu. Enkoko y'emu esiikibwa gye twagala ffenna kutuzaamu ekiriisa n'amaanyi. Naye bano ab'ebyobufuzi abanunuzi liberators bajja beeswanta mwe temumanyi kusiika nkoko. Tubalage ffe ate engeri gye tugisiika. Omuntu agoberera ensiika y'enkoko nga tagoberedde bulamu bwa nkoko gy'agenda okulya wagiriira ekyalimu ekiriisa. Enkoko gye twagala okulya wetunaagiriira neeba ekyalimu ekiriisa oba neaba esiikiddwa nnyo ng'ono Dr. Sali yabeeranga ku TV yagambanga nti abantu tulya emmere enfu. So tuleme kulonda abantu bafu ate tubabuuze ebibuuzo ebyo. Mukama waffe yeebazibwe.